tubeera mu ggwanga lino ojjemu abakulu bano abakulu abo bakubekulu naye n'okubeera mu Uganda muno si kyangu nnyo. Abategeera eddiini, abantu abatalina ddiini muli mikebe. Obanga tolina ddiini, tolina kaleziya gy'olagamu, tolina kanisa gy'olagamu, tolina ddiini ng'oli awo bumpuguma amuli mikebe. Abayimbi ne mwenna abali mu entertainment industry tusabisa nnyo balaba. Njagala okwaniriza kwala yaffe ate mu ngeri enjawulo. Taata waffe ssebo kitalo ddala, mwenna abooluganda bane ekitalo, nyabo Josephine Mugerwa ne famire yammwe yonna, baganda baffe ne bannyinaffe tasoka bane ekitalo ddala ekyamalu baffe n'abantu bakatonda bonna buli omu kitiike bane mwebale kujja nga tuza okusabira maama waffe ono Annette Nakafeero wano mu Cathedral, era emikolo gye gitandika butandisi kyo kye kitambiro ekiguddewo nga twongera omuwongayo eri Omukama. Nebaza mwannyinaze Josephine okunkubirako ate n'okumputa n'okumbikira mu butongole bana ekitalo. Mwebale kujjanjaba maama waffe ono, mwebale mubeererawo, mwebalire ddala. Tusaba Mukama abatuweere omukisa. Nammwe mwenna bane be bagambyeko ne mukola obudde ne mujja bane Mukama abatuweere omukisa. Si byangu nnyo omuntu abakubidde nga akawungeezi n'onyiga mu program ne musobola okujja. We can't take that for granted. Tusaba Mukama abatuweere omukisa. Okubeerawo kwa mukugumya kunyweza famire bwefiirwa maama oba omuzadde, bwe mubeerawo mugumya ate ne mufuna omukisa. Tera ogamba abantu nti abantu banfunoonya emikisa, Father nsabira ne tubasabira, abamu ne tunoonya emikisa wonna mu masinzizo, naye emikisa egimu tugifuna tuti okubeererawo. Bayibuli okubeererawo abantu bafiiriddwa ekuyita corporeal work of mercy, nga kikolwa kyakisa ekiva eri abaana b'abantu. Era nkimanyi buli omu kyokoze ne bwe mukyakola n'okubeerawo bwe munaabiviramu byonna era nga mufunye empeera. Nja okwebaza Omukama Katonda emyaka gy'awadde maama waffe. Maama mumumanyi nnyo mu abaana, byonna byabakoledde, ge maziga agabayitamu. So twebaza Mukama Katonda byonna byakoze mu maaso gammwe, byakoze mu maaso ga taata. Buli kimu kyonna kye mumanyiiko ekirungi tukyebaza Mukama nti Mukama yeebale nnyo, yeebalire ddala. Abantu bafa enteneggulo. Ntera okujjukiza abantu nti buli katikitiki nasema okusoma ku Google, buli katikitiki abantu wakati wa 1.8 to 2 abantu omu ku babiri, kale abantu nga babiri bafa buli katikitiki. Buli katikitiki nti olunaku lugenda okugwako abantu bakonukkiriza emitwalo 17 babeera bafa. So okufa kiringa ekya bulijjo naye si kya bulijjo bwe kibatuukako. So kimanyi tuli mu kyobeera naye twebaza Omukama byonna maama byakoze okutuzaala, otugunjula, otubeererawo. Mukama tumukumire mu ngalo nga tumwebaza. Taata tukwebaza, weebale ku maama.
webale mujjanja n'abaana mwebale nnyo byonna bye mukoze ku lw'amapaafu anet mukama batuweera omukisa maama twagala mwebaza okulwana n'olumbe lumu naliko mu Amerika eyo waliwo omwami omugenzi Magoba yali alwala kansa bulwadde buzibu si bwangu era mu nnimi 16 ekimu ku bigambo ebisinga okutiika babiyita you have cancer. Paka leero abasawo tebamanyi kireeta kansa asinga bamuzuula ali ku stage 4 naye gy'afa bateebereza biteebereze oba kaswa yatiisa nnyo era abantu ng'ebitundu 8 si 9 ku buli 100 abafuna kansa abawangula kansa lutalo lw'amaanyi. Waliwo nga ndilubaga wano waliwo omukyala yali alina obulwadde bwa kansa nga mubuuza owaaye obulwadde bukuli butya n'agamba nga mpulira buluma luba lutalo kulwana maama alwanye kansa abeera mu chemotherapy abeera mu kuba eddagala enkya n'eggulu ga maama byonna byayiseemu bambi ng'omukyala nga maama ng'omukazi n'okubeera mu ggwanga lino ogyemu abakulu bano abakulu abo bakobeku naye n'okubeera mu Uganda muno si kyangu nnyo so byonna byayiseemu nga munnayuganda bambi maama twagala okwebaza tusaba mukama akutuweera empeera ey'obulamu obutaggwaawo. Nga sinina kwogera ku masomo gano mwena basobola okubeerawo mami waffe mwebale ddala abaana ekimu ku bikubagizo byosobola okufuna kwe kujjanjaba mukaddewo wano ensi nga Africa ne many third world countries ensi ezifaananga Uganda bazadde baffe abasinga ebitundu 95 ku buli 100 obatukira emyaka egy'obukulu baba tebakyalina ssente ffe tubabeererawo mu family zisinga ffe tubabeererawo naye bw'ofuna chance okujjanjaba ku mukazi wo okujjanjaba ku mami wo ku mukadde wo kibwa ekikubagizo njagala okwebaza okumujjanjaba era abantu bangi baali bamanyi timujjanjaba mami waffe mwebale nnyo tewali kintu kisanyusanga mukadde genda nga abasiimye abantu bangi bajja okubasabira naye waliwo betunuulira ne ŋŋamba kino nga kiringa ekikolimo ekitagenda tabanga omukadde yakimuteekako ng'agenda oluusi omukadde asobola okgenda nga munyiivu naye bwe muba mumujjanjabye agenda musanyufu agenda mumativu n'abalekera n'omukisa. Ffenna bakadde baffe nga balwadde tulwananga nnyo n'obeerawo n'ojjanjaba n'ofuna ky'omuteekamu baaba kubanga bakola abakadde bano batuzaalira mu bugubi ne batubeerera mu bugubi ne batubeerera mu bugubi ne balwalira mu bugubi ne bafiira mu bugubi embeera nga sinyangu so bw'ofuna kyasa okukolera ekintu kyonna nga mulamu obanga mulwadde kiwa ekikubagizo so bane mwenna abaana ne famire ya mami waffe ekikubagizo kibagendereko nti bami mumujjanjabye ne mubeererawo era kakati kasitagenda masoko gano buli gye mbadde ngende ennaku zino badde mbuuza abantu obulamu buno buli muki bannange obulamu buli muki abantu banoonya ebifo twakava mu kulonda balwadde banoonya bwami b'oku palamenti abamu tebanaddangulu baagwa abamu badde banoonya baminisita abamu tibaafuna abamu baafuna abamu banoonya bugagga oba abugyewa ebirundi gye ngenza ku internal affairs ndabanga buli muntu anoonya kudduka ggwanga lino naye ate bwe nagenda e Bulaaya nasangayo bannayuganda bannaffe nabo nga badde emyaka 3 n'obuuza bwaite ziweranga ze bakola kakati nembuuza obulamu buno buli muki what's about life so badde mbuuza what's about life mami nga bagala mudamu what's about living what's about my stay nze mpiji kuluguliro kati emyaka 7 nene banzijayo kati bajjukira ndifaaza
yatukulembera nitumenya kereziya twagimenya nagamba sobola kugendayo nembulira mu bansooka nga sinako enkozeeyo kalaga nti mbaddewooko abantu bangi babadde mu nsi muno naye bajja kutuuka kufa abalijjawo babalowooleze nti bakyalina okuzaalibwa n'okukula naye nga bazaalibwa ne bakula ne bafa. So mbuuza obulamu bulimu ki? Abantu babuuza musula wa mami asobodde okujjawo nabino byakulwanirira kereziya tosobola gipapirako musabiremu omuntu alina okukwalifayinga okujja wano olina kubanga oli mubatize omukyalo ono fiina atera okubeera asobodde mukristo wano eyo kwaya naye agirinamu emikono ne famire eno yonna ate bandibadde waawo. So abantu babuuza what's about life kati empija eyo emyaka musanvu what's about my stay singa Ssaabasumba agamba vaayo what's about my stay gwe singa ofiira what's about your stay mami waffe agenda what's about her stay. Ntera okwotinga omusajja mu bayibuli bamuyita Metusera yawangaala emyaka 969 tewali kimanyikiddwako kujjako kuwangaala kyekyoka tebamanyiko nti yawangaala emyaka 969 mu bayibuli ennene bweti tewali kyebamuwandiikako kujjako nti yafa that he died. That's the only word written about that man, that he died. So then what's about life? Obulamu si myaka, obulamu si kubeerawo. President Museveni yagenda n'agamba that even fools can survive in Uganda. N'abantu bayita fools basobola okubeera mu Uganda muno ng'olya weebaka, but fools don't survive in first world countries. Babuuza mumaze emyaka emeka ku nsi, maama alese abaana, nsanze abantu abatusase n'abamu ng'endabika zaabwe bagenda kutusaba. Abantu balengera nga instead of being prospects they are suspects. Mami waffe okubeera wano mwebuulirire mulina kaki mwabali myaka egy'okuwasa egy'okufumbula musula kwa linabuuza abantu b'empiki nobeera emyaka 65 okyapangisa oyagala kubba musigo oba kuwandiika mu ddaame. Nenfuna answer. Life is about significance, substance, impact. Life is about donation, not duration, not stay. Obulamu kukwata ku bantu, kuwandiika linnya lyo mitima gy'abaana bo, kuwandiika linnya lyo mutima gwa bbaabo, kuwandiika linnya lyo mutima gwa mukazi wo, kuwandiika linnya lyo mitima gy'abantu bonna b'osanga oba bakatoliki oba si bakatoliki. We must live in a way that what we have done we shall be not easily forgotten. Awo mami awo yatuyungula amaziga engeri gyatukolera n'atubeererawo. Nze nagamba singa onzaala n'otambeererawo oba oyagala kukambira nsasula. Twetaaga abantu nga mami waffe ono nti abaana bonna bazze ne bamujjanjaba kubanga yabeerawo. Mwenna mbatuma mugende mukole impact esooka ebeeraka mitima gya bbaawo mukyala gwo. They must enjoy your stay. Ntera okwatinga lumu nagendayo mu Georgia Atlanta nenyingira family naye nga waliwo ekigambo ekinyonyiza nebagamba father ng'oli wano don't count hours, don't count days, don't count weeks, don't count months. You must count the memories you create in our house. You can create memories. Nze mbadde ku nnyimbe ng'omuntu afudde balinga abawonye omuwone olaba nnamwandu nga takaaba n'olengera abaana nga tebakala maaso makalu n'olaba nti onabadde nongovaddu. Buno obulamu bw'ensi si bizimbe, obulamu si bitiibwa, si titles. Obulamu buno si kubeera na ssente ku akawunti, tewali bikuwerekera wano, naye obulamu buno bwa impact. Abantu bajjamu amaziga kubanga babeereddewo nga bamu waffe ono bwakoze. Mugende mukole, saagala abantu banafu. Abantu bagamba n'abali mu myaka ga kitange n'emmange nga temulina kantu sina kyembitaaza. Abantu abali mu Uganda nga mwebaka mulinga abakompitinga n'abafu nga tolina mukululo. Just sleeping as if you're competing with the day. Tebajja kuleetawo wano.
ebyempiki nengera abantu bamaleeta eddiini yagivaamu tana ddiini mwali ne batusobera mugende mukoppe mami alese abaana yafumbirwa amaka gakuumye mubeere guumite tobera musokala bakamuzi maaso eno ensi si yajjajjaawo eno ensi ya Mukama tojja kuvaako buli muntu yenna waakufa oba oyagala oba toyagala ojja kugenda you will go on time so byolese mabega ebikwogerera kanfunikira n'amasomo sazze bafiirako tuwulidde wano mu kitabo kya Danyeri bulira bagamba walibeerawo akaseera ak'ennaku ennyingi nga tufudde waliwo akaseera ak'ennaku nga tufudde naye bulira ne bagamba ng'ennaku gy'oyitamu tosobola gigeraageranya na bizibu bya nsi eno naye ne bagamba ekiseera ekyo ng'ekyo kya mami Aneti ng'agalamiddwawo bulira abantu ba Mukama balitalizibwa aba Mukama ababe mwababe abakiika abasomi abasabi abategeera eddiini abantu abatalina ddiini muli mikebe obanga tolina ddiini toyina kaleziya gy'olagamu toyina kanisa gy'olagamu toyina ddiini ng'oli awo bumpuguma muli mikebe bagambe balitalizibwa mami wafuna anatalizibwa abadde mukatona kiwaffe atawonyekamu abadde musomi abawandiikibwa mu kitabo olwebyo mukoze oli yagamba we must be ashamed to die without any significant impact to the human race atasoma guma but we must be ashamed to die without any significant impact to the human race. We must live powerfully. Ese no mulino jikankanyanga muli balamu ese ino kumanya n'abatakutegeera bakumanye bako kyokolawo nze nakakisuubula nti nno wenakulira neetaaga abantu abanzuukiza n'obeera tebasoma osobola okubeera ow'amaanyi n'obeera ng'oli mulema osobola okubeera ow'amaanyi twakula tumanyi nti nno omukisa guli mu kusoma naye sitwagala kusoma sitwagala biwandiiko byo twagala kyokoze twagala kyolese nga mami waffe twagala makululo abaana bakwogerako ki bawakwogerako ki mukazi wakwogerako ki keresiya kwogerako ki kanisa ekwogerako ki basiramu bano bakwogerako ki ekyalo kikwogerako ki ani akabanga ogenze if your presence does not matter even your absence won't matter whether in your marriage or your family or your business our presence must matter. We must shake the universe with our stay. We must employ our personality, our giftedness, our talentedness, our education, and serve the human race. Abatuli mwandikiwe mu bitabo bagenda okukeberera ennyanja mwemuli boogedde ku bantu abaligenda mu ggulu ne mu nsonyi luli nalisoma ku myoyo n'enzuula n'emisambwa baali bantu nemmanya mu Uganda muno mulimu abantu abakoze ebikolobero nti singa munaafa mugenda fuuka misambwa mwafuuka bantu naye mwe abakoze bulungi agenda mu ggulu naye bulira mami bamugambe bulira abayigiriza balitangalijja naye mwe abalese emiswaswangule abaana bonna bakulema byonna miswaswangule limbuza abafundiki bannaffe mu famire yo olese bakatoliki bameka otulekedde bameka bwoba onaatera okugenda bakatoliki bameka boolese abongera kereziya maaso oli musiraamu basiraamu bameka boolese abo waka oba ozadde abaana bonna temuli mulamwa Father nsabira abaana bange teri bawasika Father nsabira abaana bange teri bafumbirikika babereka nabo kati ng'oyo akwata simu mu kyaki basajja bakulu ali maaso ga mulamu bengerayo kirabo bekkulu wali mukulu alimanya nena nesimulabye oli mukwata simu wayingidde n'enkofiira obona tumukusala tenga oli musajja mukulu era muno ekibona ati njagala mbasa bakandange
abayingiza balitangalijja bulira ate abawunyula abanyumisa ennungi bali akayakananga munyenye nga mami waffe ono bali akayakana abagunjudde abaana ne batula wano bonna nga bampiso balengera bali akayakana mbatuma nga mpita mu maama mugende mugunjule abaana bammwe mugende mubasomese mugende mubabeererewo Mukama n'abawa empeera linagamba bati whenever a father or a mother decides to stand for their family, God stands for you. Sobola okuwanira empeera ey'obuzadde abaana naffenna sobola okubagambye waliwo ennyumba Mukama gyatuzimbira mami gyagenze mukungubagire mu ssuubi nti mami waffe kyangu nnyo okufiira omuntu eka naye nga ne gy'alaga temumanyiiyo lumu nasabira omuntu nenyigiriza okwekatigga ne bajja ne baŋŋamba faaza ogamba anaagenda mu ggulu oyo konza ajja kgenda ntya olengera mami akaaba bwe nanengera namwandu nga maaso makalo alinga ali ku bizinesi nemmanyi ono ajja kgenda mami waffe badde mumanyi nga kereziya tulikatuufu okungubagire musuubi agezemu enyumba Mukama gyakuzimba nebatezimba na mikono naye tosobola kuzimbira mutamanyi Mukama asingira bategedde mwabamanyi Mukama akuzimbidde n'enyumba omutuwangalira that is eternal life ate somereseeyo lyefunye libaliraganya era njagala okufunika nali evanjiri eno Lazaro yalwala ayina bannyina e Betaniya naye nali neebuuza lwaki Yesu yali amanyi famire babamugambe mukwano gwo Lazaro alwadde bamutumira nembuuza lwaki famire eno eya Lazaro eya Marita neya Mariya baali bamanyi nnyo Yesu n'ensuula Yesu bwe yagenda mu Betaniya bebamuyambanga mirimu bamuyambako mirimu mu ggwanga mwe tulina abantu sente muzirina mulina ebitiibwa naye masinzizo temuli b'amaanyi mubeere b'amaanyi masinzizo olina okuba nga olina eddiini gye weekutteko gy'okulidde mu bannange oba oli w'amaanyi otya mwetaaga religion gy'onywereddeko kw'otambulira kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera eyo Proverbs 9:10 mu butatya Mukama obusiru mwe busookera Bayibuli bwetugamba bane mumanyi bameka mumanyi kubafaaza mubayamba ku mirimu ninabuuza abantu bwe noobira omukristaayo emyaka 5 tonadde bulandi gwomanyi olimbega mu Anglican Church obira twa omukatoliki myaka 5 tolina faaza n'omu gwomanyi olimbega mu katoliki nowagala emyaka 6 yadde okubeera Ssabakristu wa Kabondo gwabega abakatoliki bewammwe yadde kwaya nga terakumanyi bano Yesu baali bamumanyi mwetaaga bafaaza barefurande bashaiki muberenga bamanyi nsanyukira nnyo omukatoliki we ŋŋenda watuyisenga ne Ssaabasumba akumanyi bafaaza ng'olina abawera ng'olese ne bashaiki olese ne barefurande bonna nga bali awo mugende Bayibuli yatugamba eggulu lya Mukama n'ensi yagiwa abaana b'abantu bagirye sinyigira muntu n'omu aguze Prado aguze Rolls Royce simunyigira bulamu bwa kiseera byambyoli byefuga mbyovuze paka lwotema Mukama ensi yagituwa tugirye mumanyi ku bakulu b'eddiini nze famire nemmanyi wekuva empigi okujangudde empigi n'amakubo gakuno gamanyi nsaniikirize paka wano kano batamanyi ompita otya e Kampala nkumanyi ntya bano baali bamanyi Yesu anyway Yesu n'atuuka Yesu yalwawo okujja tiyagirawo paka omusajja bwe yafa yamuleka afe tiyagirawo paka bwe yafa ne bamuziika yamuleka afe ate nga mukwano gwe nedda tiyamuleka kufa yabawa ekigezo bani bagamba no testimony every testimony is preceded by a test namwe kati muli mu kigezo munywere mu kukkiriza mukadde kano nga bano famire ya Lazaro bwe yali you must be strong in faith naye kyewunyisa Lazaro yafa Yesu bwejja Marita n'avaayo n'ennaku ye yali badde anyiiga twakuyita n'otajja mwanyinaffe n'afa naye tiyanyiiga bwe yawuliranga Yesu atuuse n'avaayo n'amaziga n'ennaku ye
n'agamba singa wali wano mwannyinaze tiyandifudde nammwe kati mulina ennaku muli maziga byonna mubireeta eri Mukama mubireeta eri Mukama mmisa ze munaafuna muleeta amaziga n'ennaku all the heartbreaks all the disappointments fenna abali eyo embeesa ebakubye ng'olina ebizibu olina ennaku oli maziga bring everything to the Lord. The Lord tells us in Matthew 11:5, come to me all you who labor and you are overburdened and I'll give you rest. Mujjajeni mwenna abakabiridwa n'abasobereddwa nze mbatololokose nga tukungubagira mami Mukama yekka yasobola okubakubagiza fe abantu tetumala ne bwe tunaabawa amabugo ne bwe tunaababeererawo Mukama yekka yasobola okubakubagiza tubateeka mikono gya Mukama bannanga babeere abakubagize muyite mu njegendo nga temusuze kukkiriza mbasaba kimu mami byalese byongere mu maaso eddiini ye mugyongere mu maaso because success with no successor is a failure but a successful person where the leader whoever dies with their achievements their generational failures tokkiriza nyammwe bafiira mu ngalo mwongere mu maaso baliyuzise mwongere mu maaso eddiini ye abeere kyokulabirako mwenanfunikira amatima mu nsi n'ebintu bina mwekwase Mukama ababeere mwekwase Mukama ababeere akokubiri live in your time live in your time anytime we shall die live in your time weebuza oli mu feesi ya mulamu ki yakola sente yakuwasa yakufumbirwa yakuzaala buli feesi gy'olimu gibeeremu ne seriousness oba kuzaala zaala buli myaka 2 namuleeba myaka 2 namuleeba myaka 2 namuleeba oba kuweerera oba kola sente zikole you must live in your time live in your time zone powerfully you must live life with passion very soon we are going to be old we are going to die bwemunaafa bagenda kwogerako biki mugenda kuleka biki mu maaso g'abaana bammwe mu maaso g'ebyalo n'ag'eggwanga njagala basaba mugende live in your time zone akokusatu muwase mufumbirwe ebikulu sanga abaana kati bana muli singo njagala nzaala munze nkuza abaana no okubeera omufumbo kyabbeeyi daddi ali wali mami agenze that's life muwase abalina amakamu ganyweze abalina abaami n'abakyala akunyumirwe tayimu ye yakunyumirwe akuliremu nti bw'oli osobola okugyamu amaziga ng'ogenze abantu abamu n'obbakaabira kizibu agenda n'afa ng'embooko ze yakuba ennaku gy'olagidde mu maka ng'amaziga wagakaaba ag'obulamu n'ag'okufa nga tosobola nakaaba agasembayo mugende mbeere b'amaani God be outstanding God be powerful mbatuma God be fruitful and multiply mugende mubeere b'amaani nnyo tugenda okufa nga bwe tukoze bitweyimiririra mami waffe Anet tukusabira Mukama akusasire bikulemeredde Mukama asinzire ku birungi by'okoze akwanirize mu bwakabaka bwe tusabira abaana mwenna tusabira famire mwenna abali mu nnaku ekitambiro kino kibakumye kibanyweze muleme kuterebuka fenna tubeerere ku Mukama Katonda waffe tubeerere mu ddiini tutambule ne Mukama kubanga ebisinga ebiddeko bangayite twabale tudda we are human beings we are spiritual beings having a human experience munyweze Mukama ate Mukama obulamu buno fenna nakuweddewo mama waffe yetumusabira okutuuka naffe waffe nga butuuze abali mu kitambiro kino otusaasiranga n'otuyisaabo n'otulwanyiza empeera ey'obulamu obutaggwaawo amiina akulembeza abalungi omutendera gyonna abanayamba eggwanga lyaffe ogenda mu maaso ate nga tugenda mu maaso n'obulamu bw'eggwanga Mukama atutaasanga akabenje k'entalo tukikusaba ayi Mukama bannaffe abatalina kalimu abatalina mmere abatalina basula ayi Mukama gw'omuzadde wa bonna badduukirire tukikusaba ayi Mukama mami waffe ono Anet Nakafeero eyafunira mu batisimu ensigo ey'obulamu obutaggwaawo ayi Mukama tukusaba mugatte ku batuukirivu mu bulamu bw'olubeerera tukikusaba ayi Mukama mami waffe ono Anet Nakafeero eyalyanga omubiri gwa Kristo ng'eyo y'emmere ey'obulamu obutaggwaawo Mukama tukusaba omuzuukize mu kitiibwa ku lunaku lw'oluvannyuma tukikusaba ayi Mukama
bonna abaafiira mu ssuubi ery'okuzuukira. Ayi Mukama tukusaba obayingize mu kitangaala eky'olubeerera. Tukikusaba Ayi Mukama. Taata waffe, abaana, abazzukulu, abooluganda bonna n'ab'emikwa abali mu nnaku ne mu buyinike, abali mu maziga ne mu kungubaga, bemenyeza emitima. Mukama tukusaba basindikire okuyambibwa n'okubagizibwa, bebagume banyweze obudde buno obuzibu. Tukikusaba Ayi Mukama. Ffe ffenna abasobodde okujja ne tujja ne tubeera mu kathedro muno, okubeera mu famire eno, olw'okukkiriza kwe mwolesezza n'obujulizi bw'eddiini, nsaba Omukama akkirize ffenna lumu atuyingize mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa. Tukikusaba Ayi Mukama. Mu buteeketeeke nga-3 buli omu mumame waffe ono engeri gy'omumanyiimu, muweerera essaala ng'omusabira. Omuntu bw'afa abasiba ne kusaala. Ffenna amadini gaffe ga njawulo naye tusseba tuli kimu mu Kristo. Musabire. Tukusaba Ayi Mukama. Twegayirire. Ayi Mukama, okwegayirira kuno kkiriza kugase emyoyo gy'abaweereza bano egy'abazaana bo. Adamami waffe ono Anet Nakafeero, tukusaba Ayi Mukama omuteme mu nvuba z'ebibi, omutuuse mu kwesiima okw'olubeerera mu ggulu. Tukikusabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tutuuleko okujja mu Kereziya ng'ensawukamu okubeera muzibu, mubuze mu misa ng'ensawukamu tuba mwangu nnyo, naye